n'obugere babulidde obugere. Omulambo guno gusangiddwa mu Nfufu zone e Bunnamwaya mu Makindye Ssaabagabo gulabiddwa Badru Mulindwa abadde agenze ku mirimu gye nga gubadde gutandise okuliibwa embwa. Bwatunaddeko okutegeeza ku bakulembeze b'ekyalo. Nange muguddeko buguwa nagenzunga byange. Ndabye embwa zidduka mpulira ekiwunya. Nengamba ye kino ekiwunya nengoberera ki? Ngenza okulaba ngwa ku muntu. Kati bengudde ku muntu nengamba era mbadde nzikira nibangamba tugeza no reporting. Bagenda kusiba nengamba nentukira wa defense nga taliyo ne mwana nanga taliyo nengambira ero asitukide mu bulambala navuge muluka nangamba tigwende naye nga nange ntiddemu. Abazze mu kitundu kino okulaba omulambo bategeezezza ng'omuntu ono bw'ataliwa mu kitundu kyabwe. Okuba nga tusubira ndi yoyo ng'ate bote nga waliwo omuntu ng'ono mulala Anti kati ng'abantu be bamunoonya kati kitwagala tukakase nti ddala omuntu yoyo kubaka tukusala nitukyasaba kumutaka n'embwa zino eziri muno mu ttale tulina ziizo kwa nti zivaawo kubaka twaye musanze mulamba naye wagudde dda abantu bafa naye ng'abantu enfa gye bafaamu tetugitegeera ate n'abantu abakozesa ekifo kino bangi bandibadde nga bawulira omuntu oyo nti akoze eki afudde aluddewo naye nga yatemba butemebwa magulu tosobola kutegeera muntu wo wabula yabulwako omuntu we yenna afuwe nga bw'asobola akogeze ekifo kino kibi nnyo. Lwaki? Kubanga kiriko akasiko kangi ate kiriko bantu kugamba nkulaakulana eri awo kyova abali eno babbirayo nnyo abantu n'ababodaboda ebiseera ebisinga babattira eno. Tusaba buyambi n'obukuumi. Kulembeze nga bakulembeddwamu ssente w'ekyalo kino Haji Muhammad Seguya basabye ababulwako omuntu waabwe babatuukirire kyokka ne basaba abantu bulijjo okwogeranga gye balaga. Abantu bene obuvunaanyizibwa tube nti abantu baffe bw'aba omuntu ng'omaze ennaku 3 wiiki tomulaba. So omuntu tulina okuba nga omuntu ng'olina omuntu agamba alina okumanya nti olwaleero tokomyewo naaba nga akunoonyezaawo. Era nkubiriza abantu bonna wemma muva mu maka gammwe mubuulire abantu bammwe bimma mugenzi okukola ne gye mulaze kubanga ojja kubula n'abantu baleme kumanya mayitirego. Poliisi eriwo ezze n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika okunoonyeza kugenda mu maaso. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.